Akamakalero mu programu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe. One of it is her latest, right? Yeah. Kaza alimba bulungi oyo. Alimba bulungi nnyo bannaye. Ne mama Vixen yo tagwemu sukaali. Ani bana Uganda batijja balaba katambula. Kata uya ino okwongera ku price. Alemebera nnyo walaisi. Ayinza basi walaisi na ino okwongera mu kabeeyi. So that has waliza mkala ina videos kalaba nge Irene is okay. Nina je namulengedde mu atere ndala kala yinzo sanga atenge ndala iya muwadde nnyo nnyingi. Waliwo empya ku ya Irene. Waliwo ndolera bantu wagizenya ni wano. Ina videos ziringa mu mukaaga kati. Oba yafubutuka wa. Nata akola bulungi. Nande we mulaba ya gwe mulaba enti nzijukira ichuli oba mufana ko ki. Abuza mukadde muvubuka ali wakati awo. Akati awe bayita bazadi. Bani? Zadi. Not dad as in your dad, Zadi. Of aba akuze kuzemu nenga alabika bulungi nnyo kati bwe baba bamusukaali ero kijja kutobya kubanga inenge jogize dento yonna negwayo yonna bwe bade siyanke bwe tita bazazi aba omyaka 5 mu something galabika bulungi okimanya tuno oli mukolya abufumbo omuntu mutufu gotanafuna anda wikira bulungi nnyo omusajja yenna kyali simumanyiri nya mulabulabi mu video naye awo ichuli awo we yali awo sajja simukadde nnyo naye talinga omukadde Zari bamukolemu omulimu anaaguwulira kiki oba bw'amala oyimba yeekweka wa mwana mulenzi oyo talabikako tolimusanga wano nti azungatana yakuyinda bujulizo ojja ssanga obujulizi abamukaaba abaana nga bali ku buli mutala gwa kuno fine boy kale banaga Victoria Schools of Beauty twagala kubanga ali tubategeeza nti twalayo abaana bano kisi mwana yamaze P7 nga tumanyi mukidda kubalete mufumbiza bwana buto ofumbiza kaki tekanamanya na bikatwalayo ndakunyumizaako emboozi ey'omwana gwe batwala mu bufumbo n'akuba essimu ngula tabuza omusajja gwe bamutadde essimu talina buvunanyizibwa talina kitanda wagenda sula baba amugamba basule bonna kanyabo nga tekamanyi kakati omwana P7 batannategeera mutwaye ku Victoria Schools of Beauty tulina wano branch wano natete ku Bitaala tulina ne Nabweru ate nga tusomesa ebintu bingi nnyo tusomesa okusiba enviiri okusiba abagole okukola keeki okukanika amasimu n'ebirala bingi nnyo kasita kiba kya mikono nze njagala obbajjukiza nga bwe njogedde wali nga sisaaga waliwo we natuuka ne ŋŋamba singa bwe namala senior 6 obudde bwe namala awo nagenda ne mbaako omulimu gwenjiga ogw'omukono you don't know how much money people making bakola cakes sente abantu bakola mu makeup mu styling abagole guno omulembe gwa kwefaako baneetomala nnyo budde awo genda obeeko kyokola eno bw'okula nga ofunye sente osobola okugenda ku university n'ofuna zi certificate ezo zi degrees and all that naye omulimu gw'omukono kintu kikulu nnyo so Victoria weba weeri gikozese kyase Victoria School of Beauty byakwira ku namba yabwe y'essimu eri 0701 410942 0701 410942 ne 0755 15 15 22 ye Victoria School of Beauty kakati bananga amasomero ebibuzo byafulumye neffe tukyali mu kujaguza wali tukyali mu kucacyanca kuba naffe aba Kampala City Grammar anti abaana bayitidde ddala bulungi ebibuzo byagenze okukomawo nga wefwe obwana bona bwa fly obwana bona bwayise twagala okubaza bane management n'essomero wero kubanga temwasomeseza abaana naye nga ate twatunudde ku nsonga lwaki bayisizza bulungi abasomesa abatendeke ekifunga kigazi buli kimu environment eri conducive nga security ennungi ne tugamba kyaka y'ensonga kale nawe bakuleko enamba yabwe y'essimu baddawo oli mu bitundu by'emutundwe oli mu bitundu by'ennateete oliwo eri bunnamwayo kirinnya bigo ewe watyawo bakuleko enamba yabwe y'essimu 0750 nkagamunya 08 kinana 0705 nkagamunya 08 kinana ya City Grammar Nursery and Primary School kakati ate fe batandika okusomesa abaana Kids and Love Daycare and Kindergarten batandisidde okuyoyooto ekifo bwana busobole okujja bukole ki bweyagale kakati gwali mutundu byebwe bajjawo opposite Kevin House ogenda tusanga naye kakati abalinanye mu bitundu ebiri awo tulina n'emmotoka ekunganya abaana jangu otuleetera omwana otubeere ng'omuwandiisa enaba essimu ku screen yawe eri ate ng'obakubirako ng'ebisinga obeera nga kola ki obitegeera Kids and Love Daycare and Kindergarten kakati omwana nga yamaze P7 onoonya ssomero lyagendamu seeke Mumusa High School. Disangibwa wano Mitiyana. Mitiyana alinga Kampala. Dakika 15 boli Kampala.
jamu omusanga buloba olwabaddeyo ate si jamu akwata ng'olengedde Kampala. Kakati Mumusa High School batandisidde okuwandiisa abaana tuli mu wiiki ekola ki esembayo. Kakati naawe omuzadde tokkiriza wiiki eno okuyitako nga totutemana ku Mumusa High School lya NO level lya bisomesa arts ne sciences, music, dance and drama musomesa, ebyemizannyo babisomesa, abasomesa batendeke ate nga buli kimu kiweetaaga kikola ki. Omutwalayo kati musinayo n'omujjayo agenda mu university. Kale Simba Automotive Uganda Limited gweyagamba nti guno omwaka sinnagutegeera pikipiki gy'ofuna n'ogenda beere nga tiweefunira akasente. Pikipiki ya UG Boss ku katale konna kweri ogenda bugenzi ku offices zaffe mu ndibano weetuli n'ekamwokya weetuli ng'ensonga ekutambulira bulungi. Kale ataawo nga tuvuddewo Arapic adhesive ali katale gwe nkwiza okubeera nga ate weefunira. Genda obagambe ku adhesive mu abali mu kusiba tiles mu kifo, oba ogenda kusiba mu nnyumba, oba ogenda kusiba manju, oba ogenda kusiba mu swimming pools, adhesive alina kubeera wa Arapic, grout alina kubeera wa Arapic ng'ensonga ekutambulira bulungi. Sandy Fashion Collections Makindye nga bulijjo yabanyambaza ne kano akalinga akasuuti nga kasikaati ng'omukyala akola mu office keefunire. Weyambalire obere smart obere wavunanyizibwa endabikayo kyekitiibwa kyo naddala abakyala. Kino kyonna mbiro byemukabira transport simanya ssente mmeka gw'olabika otya okuwa ezisinga ku ezo. Genda ku Sandy Fashion Collections Makindye ajja kubanga akwambaza size ez'enjawulo engoye buli kika zonna azirina. Enamba ya Sandy eri 0708842818. Tugenda kye tuyita transport application form. Bw'oba oyingira ewange oteekawo mutwe kuliko sente mmeka. Okay. Lugoye oyambadde sente mmeka, ngatto sente mmeka. Owunya kakati omuwendo ogwo gwe gugenda okusalawo sente mmeka ezikuweebwa. Abaka abeetaano n'enkumi twasaze tugenda zigaba. Bw'obanga zojjaamu. Wone betwasazeyo tugenda bakwasa ku sente zaffe mpita wa boda nalina boda bamitanga mmoze. Kati nze ne mmoze ne twesooti nga ye n'akutuusa wookola ki. Oyinza okuba ogendera 3. Era z'ogendera. Abamu wemba mbeera namasuba nga nja tambuza ebigere okuva mu kikajjo paka ku stage naawe olinnyo ey'olukumi nga togwana kuva ku stage paka kutambu. Nze nakikolako ko omuntu. Kuva mu kikajjo paka ku stage. Olunga tosiimye. Ate sina kyali kintuuseeko bulamu bukyalinga bwe nabubala kiza ne Katonda yali akiwagira. Kakati ekiriwo. Nakuziweddeyo nno. Tuli mu naku z'omwezi 29. Nakuziweddeyo. Naye kakati wali omwami gwe nalingamye akuwa essente bayazze. Abantu nga baana bali mu kudda ku masomero buli omu tata ssente. Bobanja kati obasindika director kyagana zikwatako kugambye. Naye kati mbadde nteesa. Yogera n'omwami oli artist atufunire ssente ezitandika. Mwami sobola okugattagatta pakati ndowooza singa pozi essomero ly'omwana no wali ofunye mmeka? Mitwalo 7. Kakati mbadde ndowooza singa oli atuwaayo 4. Singa atuwaayo 4 nesooka tutandika then nze nja kutopinga up. Wate jukira naaga ez'ensanvu kuliko ebyokushopinga. Of course kuliko vaani. Hana. Kakati ate nze mbadde ogenda n'ogaana essomero lya mitwalo 7 naye nga byoteeka mu byakakadde. Tozolaba. Kati ate nga nze ndaba nsobola ebya shopping nsobola bigulira awamu ne twawuzaamu ne school fees aleka akaluye. Kati gamba taata w'omwana atuwe emitwalo 4. Ani? Atuwe emitwalo 4 osooka oteekeyo wali ku kakoodi. Taata wajje? Ngamba atuwe 4. Mugambe ntya? Yandwadde ataano ne tumupa engeri takimugambye mu budde. Atuwaana. Then nze wali mu maaso nja kutopinga. Kyeka sikufuna bulungi. Nkubire taata wajje? Taata w'omwana taata we. Mugambe ntya? Atuwe emitwalo 4. Z'omwana ku ssomero. Kuba kati wembalaabalamu omwana tekijja kunyuma kumuleka waka. Kwazi nezabano omusajja oli bwe mugambe bwajja ziba zimalayo kusasula okumalayo ezabano kati noono. Newe wulira bulungi byoyogera. Mpulira bulungi nnyo. Kubanga bintu bikalubyemuko buli alina ssente tazita. Wano nga sibuwangamba nga otandika. Nze bulijjo ngende wa inginiya inginiya nkamwafu Sembajja. N'omusala ku ssente n'akuwaayoko. Naye asoose okunkaabira. Ategedde. Naye wangamba bulungi nnyo. Biwangamba obijjukira oba nkujjukize?
twayogeramu ne gamba omusajja toddamu mukubira simu wangamba bulungi nnyo wano era bwe wansanga era nenkugamba ndiwiringi obbimala byonna nenkugamba nnina omwana noŋŋamba onkolagana ki ne kitaawe naye nga twayawula omusajja twayawula era nkulaba ebbanga limaze nga tuli naawe teri kasimu nenkugamba naye omwana we amulabirira omwana we enkolagana gye nnina naye kuba simu kusaba school fees kusasula rent kola buli kimu ekyali ku mwana we kubire ku iyo noŋŋamba ogenda kukola ekintu kimu omusajja nze sesiga mukazi akyayogera na taata wa mwana era tiwaddamu kwogera naye nkwebaza njagala nti nkujjukiza ebigambo bino mbijjukira bungi wayogera olayika nedda kankujjukiza bulungi noŋŋamba nkyoyagala nkole ekintu ekyo siddamu okubira taata wajje nga musaba yadde n'ekikuba waddamu mukubira saddamu kati nze yaggamba omusajja oyo yakuba amasimu era olunaku lwe nasembayo okwogera naye yakuba amasimu gayaba kwogera ne mwana we tewamumuwa saamumuwa ne mugamba njagala onneesonyiwe toddamu kuba ku simu yange gye mwesonyiwe omwana wange alina kitaawe agenda omuweerera ebyo nange obigamba musajja waŋŋamba mugambe nti nagamba weesonyiwe omusajja nasigala ng'akuba essimu nga tomukwata kye nali nkutegeeza oba gisanga ngevuga walikkiriza nti ngikwata oba sigikwata era bwe ntyo ne mwesalako ne mugamba omwana owange yafunye taata we gw'ayita daddi ne mugamba toddamu kunkubira simu go abiŋŋamba ekye naggamba maama oli bwakugamba nti kuba omuntu oli abagambye mutta era nze obufumbo bwange nali mbwagala wali onkwanya era nga nkusiimye ne ŋŋamba kaneesonyi buli kimu osobola okkiwa omwana kibadde kinjogeza taata wa mwana buyambi bwa mwana osobola okubumuwa kye nali njagala kujjawo gwe ne taata w'omwana si mwana na taata we sigenda kubira musajja ogenda nno mukubira kuba omwana alina okuddayo kusimu sigenda kubira musajja ekyokubiri ebigambo ebingi bwe bityo bweyandibadde nze nali mwesazeeko omusajja obe bugamba otya waŋŋamba mugambe nakugamba bwe tuttamu toneefuulira kati sina byengenda kugamba musajja myaka kati egyo omusajja tawuliza mwana we ne maama ng'ogamba omusajja nga omwana we yafunye taata omwo omulala amwana asobola okuba ekika kyange bwaki weyisa bwotyo kati otandise okuneefuulira essimu yino kangenda kwenamba omukubire waki muli bannanfuusi kati olaba otandise okuneefuulira wano waŋŋamba oti nagamba toddamu kwogera na musajja sigambako nti wemula omusajja sigambako nti vuma omusajja nina otandika okumukolagawanteekako neŋŋamba siddamu buli kimu ŋŋenda kikuwa buli kimu omwana ŋŋenda kimu simanyi kyogenda kukola nogenda kubeera taata w'omwana nze sigambangako okuwemula musajja kati buli oyo musajja taali eyagamba nti uyo omusajja ampemuza nze otandika otya naye bananga abantu babi sigenda noddako omusajja omusajja gwali webaseeko naye kyosobola okukola oli nange osobola okukinkola sigwaŋŋamba ate nkutidde luganda bulijjo nti abeyerusa beekyusakyusa ninamu abali kukalaza mwenamwe muli bazibu omusajja taata w'omwana n'omugamba ebigambo ebyo byonna nagamba cut off the communication kyali kyangu nnyo ng'omubulookinga naye noddako ebigambo nali nina omuwa ensonga lwaki mubulookinga kati bwe yeetuga nga teyeetuga olaba wabigambo oyinza gwobididdemu okumala emyaka ebiri egiyiseewo mpulira bubi naye gwe wabigamba mu kaseera ako omusajja mugagga omusajja obulamu bwe butambula bulungi kubira omusajja essimu ekisooka wuliriza bulungi mukubire mwetondere ekyokubiri wakola bubi kibi nagamba lekeraawo okwogera bwogezi naye tusamulangira bwotyo alakali ne bamugamba byesitegedde oba osobola omugamba bwotyo kubira omusajja omwetondere atuwe ku ssente wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe